Obumenyi bw'amateeka obweyongedde obungi mu ggwanga b'ekitongole kya poliisi babutadde ku bakuumi ab'ebitongole eby'obwannannyini. Bino byogeddwa Fred Enanga, omwogezi wa poliisi mu ggwanga mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu mu Kampala. Tufuna ebikolwa eby'aba security oba aba private security guards okulumbibwa nga bakola emirimu gyabwe. Tuyina n'emisango nga aba security bano bagenda ne beekobaana ku mulimu ne balyoka beefuulira bakama baabwe be bakuuma kati nga ku petrol stations ezimu, sport betting companies. Enanga ategeeza nti poliisi egenda kukwata abakuumi b'obwannannyini abataaya n'emmundu ku bigere ne bodaboda. Twasobodde okulagirira ba territorial commander bonna ba RPC, ba DPC, ba OC station okukwata buli wa security yenna gwe balaba nga tagoberera biragiro bya kukuuma mmundu ye bulungi, basobole okubajjako emmundu ezo oba okuziwamba bazitwale ku poliisi. Babodaboda abamu balina emitima emibi egy'okwagala okubba emmundu, mwebali aboonoona omulimu ogwo. So n'olaba nga aba security babiri basatu batudde ku booda, emmundu erengejja, oli asobola okuginyakula nga bali ku pikipiki, n'olaba nti kintu kya bulabe. Alumiriza abasirikale b'ebitongole by'obukuumi eby'obwannannyini obwa Ssemugayaavu nga mu mbeera eno ebitongole 7 byolekedde okuggalwawo olwo ebirala 20 bye bigenda okuyimirizibwa okutuusa nga bagoberedde amateeka. Kampuni 7 ezigenda okusazibwako license n'endala kampuni 2 eza security ze tugenda okuyimiriza okumala akaseera mpaka nga zimaze okwetereeza mu mpeereza zaazo. Mu ngeri yembafulumiza entendeka y'abasirikale b'obukuumi bw'obwannannyini, agamba bafulumiza emitendera n'okutendekebwa kw'abantu abaagala okufuna emmundu. Bafulumiza entendeka ey'aba private security guards gye bagenda kati okutambulirako nga bonna balina kutendekebwa ku curriculum eyo empya eyateekeddwawo ekitongole ekya Human Resource Development wano ku poliisi. Poliisi era erabudde n'abantu abakozesa engoye zaabwe ebyokwerinda. Ayogedde ku bikwekweto ebyakoleddwa mu bakwatidde abazigu 5 ababadde baliisa akakanja abantu mu bitundu ebyenjawulo omuli n'embalala. Ddala amayinja agali ku ddaala erya senior commissioner oba generaali oba assistant inspector general, mulimu abayambala n'amadaala aga IGP. Kati neweebuuza mu kampuni eya security oba mu bibiina bino ebyobufuzi oba IGP babufuna ddi? Sulaiman Mutebi yakusekedde gweno ku Lwabukedde TV.